Obwakabaka bwa Buganda ne gavumenti ya Uganda batandise ku kawefube w'okuteekawo ebijjukizo ebyabazilwanako mu kanyigo k'Eruweero abaali abasaale mu kujja kwa gavumenti y'NRM mu buyinza. Kawefube ono atandise n'asinkano wakati wa gavumenti n'abakulu mu Bwakabaka eyeetabiddwamu minisita w'ebizimbe n'ettaka Oweekitiibwa David Frederick Situmpanga, minisita w'obuwangwa ennono embiri n'amasiro era n'ebyokwerinda Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala n'abakulu abalala mu Buganda Land Board. Ate gavumenti ya Uganda ekiikiriddwa minisita wa ofiisi ya Ssaabaminisita akola ku nsonga z'akanyiko k'Eruweero Alice Kaboyo. Ensinkano eno ebadde ku mbuga ya Buganda enkulu mu Bulange Mmengo era ne wabaawo n'ebikaanyiziddwako bisibwe mu nkola. Minisita Alice Kaboyo agambye nti waliwo ebitundu bya Buganda omwasigala abazira abaleeta gavumenti eno mu buyinza ne baziikibwa ku ttaka ly'Obwakabaka era kya buntu nnyo okubalowoozaako. Monuments eziri mu Buganda government kibadde kituleese wano, waliwo bye tukaanyiza, tujja kweyongera okubyogerako okutuusa bwe tunaafuna solutions. Waliwo abazirwanako abatakomawo abasigalayo mu nsiko, twabaziika eyo gye bali bagalamidde eyo, ate bali ku ttaka lya Kingdom. Kati tubadde twagala kuteekako entegerekana oba pulaani ey'okuzimanaginga, naye tubadde tukaanya ku nteekateeka y'okumanaginga amalalo gaffe agali eyo on Buganda government land. Kituyamba ku byabulambuzi ku baana baffe abataalaba eggwanga lino we livudde. Minisita w'ettaka n'ebizimbe mu Bwakabaka Oweekitiibwa Frederick Situmpanga ategeezezza nti ku byonna ebigenda okukolebwa bibala bya ndagaano eyakolebwa wakati wa Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II ne omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti bwabulwa eyali ey'okuddiza Buganda ebyayo. Bazze ne twogera ng'ensonga enkulu ya kulaba butya ettaka eryaddizibwa kubanga bino ebifo ebisingako obungi bye baaziikako obuwangwa bw'abantu abattibwa mu lutalo biri ku mbuga ez'amasaza ez'amagombolola we tutegeezebwa nti olumu waalinga waagumbawo UNLA ne babeera nga battirawo abantu, olulala abantu baakuŋŋaanya amagumba g'abantu abo ge basanga mu nsiko ge basanga wonna nga bagaleeta ku mbuga ebyali ebitebe bya gavumenti. Ebimu tutegeezebwa nti babadde baatandise biddaabiriza n'okubizimba obulungi nga kye twetaaga okumanya bugazi ki obuba bwetaagibwa okusobola okukuuma ebifo bino nga bya nkizo ate nga bya mugaso eri abantu. Oweekitiibwa Mpanga akikaatiriza nti olutalo olwaleeta gavumenti y'NRM mu buyinza byafaayo nnyo eri abantu ba Buganda era okubazimbira ebijjukizo kwa kutumbula ebyobulambuzi n'okumanyisa Abaganda obuvunaanyizibwa bwabwe bwe balina ku nsi yaabwe. Emigaso ffe gye tulabamu giri emigaso ebiri. Olutalo olwaliwo olw'ensiko mu myaka egy'ekinaana lwali mu Buganda lwenyigiramu Abaganda era lwetoolera ku nsonga za Buganda, n'olwekyo lutalo lwali lwaffe, lwalwanirwa ku lwaffe naye naffe twalulwaniramu, era n'olwekyo kirungi okulaba nti waliwo kawefube w'okuteekawo ebijjukizo. Abantu tebagwanidde kufa ne beerabira. Kijjukirwe nti waliwo n'abantu bangi abalina bakitaabwe bajjajjaabwe tebamanyiddwako bwe babaziika, bwe obuwangwa n'amagumba ebiri mu bijjukizo bino. Abantu abo nga naawe bw'oyinza okagamba nti kaŋŋendeko egindi nambule ku malaalo ga bajjajja mbakooleko, abantu abo bo we bagenda okufuna eyo ku Lungereza bakiyita emotional closure. Ssaabawaabi wa gavumenti Jenny Francis Sabodo yeeweza okufaafaagana na buli kiisaana aziimuula amateeka g'ebyokulonda mu kulonda kwa bonna okw'omwaka 2026 okubindabinda. Abodo asinzidde mu musomo ogwategekeddwa ogw'okwogiwaza abawaabi ba gavumenti mu kibuga Kampala n'agamba nti olutalo lwagenda okuwakula terugenda kutaliza muntu kaabe nga wa kibiina ekiri mu buyinza. Bw'ati asabye abawaabi ba gavumenti bonna obuteefettafetta bakole ekibasuubirwamu okukuumira okulonda mu mateeka gafuga eggwanga lino n'abasuubiza n'okubayambako we kyetaagisiza. Just do your work and I will cover your back. Do the right thing and I will be behind you because there will be offenses committed. If there is evidence, please go ahead and charge and I will cover you. Do the right thing. But when you do the wrong thing, you'll be alone. But I can assure you that where we have come and where we have reached, I am very confident that I have a very good team of prosecutors, Your Excellency. I will not allow you to become collateral damage for politicians.
Ebigambo bya Bodo bibadde byanukula ebyogeddwa omubaka wa Budaaki mu Uganda, Ambassador Frederick Quispel, eyasabye nti Uganda yeetereza embyekiramuzi erwanyise kyekubiira mu sigeddamuzi. Ambassador Quispel era avumiridde nese kuvumirira ebikola ebyokuwamba abantu ebikyase mu Uganda, okukijjanya n'okuvunaana abantu okulimu ekiruyi, okuyisa amateeka ag'amaaso nga gatunulidde abantu mu ngeri engenderere, n'abawa amagezi nti beewalirize balowooza okusingakaawo. Ambassador Quispel alabudde nti ebikolebwa mu Uganda ensi yonna ebiraba, era n'agamba nti ekisinga obukulu ne bannayuganda nabo si babuyabuya. It's essential for me to mention that as we approach the election season, we are reminded of the vital importance of maintaining public trust in justice institutions. Akawumula egyo mu myuka wa Ssaabalamuzi wa Uganda Richard Buteera awabudde abawabi ba gavumenti bakolagane bulungi ne poliisi okwanguyako okufuna obujulizi obwetaagibwa ku misango egy'enjawulo n'okwongera amaanyi mu by'okunoonyereza. Munna NRM Hajati Faridah Kigongo Nambi aweze nti wakuddukira naye mu kooti ejulirwamu okuwakanya ekyasaliddwawo kooti enkulu ekyokugaana munna NUP Elias Luyimbazi Nalukola gwe yawawaabira okumulirira ensimbi zasaasaanyiriza mu kooti. Nambi newankubadde yasanyukidde ensala ya kooti yaweereddwa olunaku lw'eggulo, ategeezezza nti si musanyufu n'akamu olwa kooti okulagira buli ludda lweriyirira ensimbi ze lusaasaanyiza. Faridah Nambi ategeezezza nti kiba kya bwenkanya n'akatono olw'obudde n'ensimbi z'atadde mu musango guno okuteekateeka oludda oluwaabi, kyokka n'asigala ng'ensimbi zifudde ettogge. Faridah Nambi ategeezezza nti olw'okuba ye yawangudde omusango guno ateekeddwa buteekwa okuliyirirwa era mu nsonga eyagenda kuddukira mu kooti. Tetugenda kujirira ku nsonga ya kooti eya ssente ze tusaasaanyiza mu election eyaggwa mu sigeddamuzi ba lawyers basasulwa na byonna bye tuyiseemu ne mu ba election eno gye bagamba nti tugenda kujjamu tugitegeke. Twasaba kooti naye omulamuzi ezo zo teyazizzeemu, so twagala twapiiringe ku eyo ensonga yokka. Faridah Nambi wabula ategeezezza nti mwetegefu nnyo okwambalagana ne Nalukola mu kooti ejulirwamu gye yaddukidde. Manyi first of all nzikiriza nti ddembe lya first respondent Honorable Nalukola ogenda mu kooti ejulirwamu bw'aba awulira nti tamatidde naye nga omusango ffe gwe tuloopa ne bw'ogenda ku Supreme Court tuteekwa okukukubirayo olw'okuba tosobola kukyusa mateeka. Waliwo kye bayita ebyamateeka, matters of law, nga toyinza kuteekako pokopoko ate naye nze nkimanyi akimanyi kozi yate eyo ye field gyakola ki gyasinga okutegeera naye nga ddembe lye era saagala kumusazaamu naye nga nayo biidhni rahman tujja kufunirayo obuwanguzi. Olunaku lw'eggulo kooti enkulu mu kibuga Kampala, omulamuzi ng'eyita mulamuzi waayo Bernard Namanya yasazizzamu obuwanguzi bwa Elias Luyimbazi Nalukola ng'omubaka wa Paalamenti wa Kawempe North, era omulamuzi oyo n'alagira nti okulonda kuddemu okutegekebwa mu Kawempe North olw'emiroboli egyali mu kulonda okwaliwo. Mu nsala ye omulamuzi Bernard Namanya yeesigamye ku nsonga bbiri omuli akakiiko k'ebyokulonda okulemererwa okubala n'okulangirira yava mu kubala akalulu k'omubaka wa Paalamenti ku polling stations 14 ezaali mu bitundu by'e Kawempe North nga zino zaalina abalonzi 1,664. Omulamuzi ono yategeezezza nti eky'okuggyawo omukisa gw'abantu abo okulonda n'ekyokusazaamu ebyava mu kulonda mu bitundu ebyo kyajja ku balonzi eddembe lyabwe okulonda gwe baagala okubakiikirira ate nga kyali kisobola n'okukyusa ebyava mu kulonda. Ensonga ey'okubiri kooti gye yeekwatiridde ye Nalukola ono nti yalabwako emisana ttuku ku lunaku lw'okulonda ng'alinnye ku polling stations 2 ng'akuba kakuyege okuli ey'oku kisaawe ky'essomero lya Mbogo Primary School ne ku ofiisi ya ssentebe w'ekyalo kya Kazo Angola, nga kino kikontana n'etteeka erifuga okulonda abaka ba Paalamenti. Bw'atyo omulamuzi Namanya yagambye nti olw'okuba amateeka g'ebyokulonda gaalinnyirirwa ebyava mu kulonda nabyo tebiyinza kubeera bituufu, bw'atyo kwe kusazaamu obuwanguzi bwa Nalukola. Kinajjukirwa nti Faridah Nambi eyakwata ekyokubiri mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu yafuna obululu 958 era yaddukira mu kooti okuvunaana Nalukola ng'agamba nti obuwanguzi bwe bwalimu ekiwunjukira.
Omukulembeze w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekya Democratic Alliance ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ayagala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa ne mukyala we Janet Kataaha Museveni babeere banjulukufu eri ensi eno bagitegeeza ensobi zibakoze era zibatuusizza ku ggwanga lino ze basinziddeko okwetondera bannansi. Mwami Yoweri Museveni ne mukyala we Janet Kataaha Museveni basinzidde mu kisawe ky'ameefuga ekololo mu Kampala mu kusaba okwategekeddwa omu ku bawala baabwe ne beetondera bannansi naddala wano mu Buganda olw'ebikolobero ebituusiddwa ku bantu ba wano era ne basaba nti basonyiibwe. Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde ku kitebe ky'ekisinde ekya Democratic Alliance bw'abadde ayogerako eri ensi n'agamba nti okwetonda kwa Mwami Yoweri Museveni kulungi eri abantu wabula kwetaaga okubaako ebinnyonnyolwa ebisingako ku kusaba okwo nga alambika bulungi ebikolobero ebituusiddwa ku bantu ebimusaanyiza okusonyiibwa. Kabitewe ekyo kituufu nakyo gye baalaze mu kwetondera eggwanga n'okwetondera Obuganda. Nze nga Munnayuganda ng'omukulembeze ng'aliko omuweereza wa nnyinimu tujjaniriza. Naye okwetonda ne mu ddiini gye nsoma bw'oba weetonda ne kyewakola okyogera kyeweetonda. Bw'ogamba bugambe nti banaye munsonyiwe, oyinza okuba nga weetonda tuyitako misinde ng'odduka mu mmotoka zo tufuumulira nfuufu nga kyeweetonda. Owekitiibwa Mpuuga agambye nti eggwanga lyetaaga okumanya ensobi ezaakolebwa Mwami Yoweri Museveni ne ttiimu ye kennyini azibuulira ensi eno abantu bazoogereko era zinogerwe eddagala bannayuganda olwe banayinza okumusonyiwa. Okwetonda okukubira kw'amakweka nsaamu. Ekyokubiri, Mwami Museveni oyinza okuba nga aluteekateeka. Yali mukwano gwe nnyo omugenzi Nyerere yeetondera abantu b'e Tanzania era bamala okwetonda n'alekulira. Mwami Museveni nga wali muyizi wa jeno wa Mwalimu Nyerere ekyo bwakikolera bannayuganda anaaba agenze mu byafaayo. Okwetonda ate ng'oteesese kalabba kuwanikako baana baffe. Tuba twebuuza ekigenderero wakyo oyagala tusumagire otuwanike kalabba nga situlaba. Okwetonda tukwaniriza nga kuliko n'ebikolwa. Bwekuba kwetonda olw'amateeka amabi, bwekuba kwetonda okuyuza obulere ssemateeka kyetunaasiima. Mpuuga okwogera bino abadde asaba okulula ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja ekitumiddwa Democratic Front wansi w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekya Democratic Alliance nga kino bannakisinde ekyo abagala okuvuganya kibagenda okuyitamu okwesimbawo. Mpuuga akubye ku bannabyabufuzi bonna okukolera wamu okusinga okutabangula. Tunaazuukuka nga buli kintu kikkaanyaako tujja kuba tufuuse bagwagwa. Temusobola kubeera nga buli kintu mukikkaanyaako. Naye oli bye bagamba nti bino byo bikulu ebyo ne mubikkaanyaako ne mubikola. N'olwekyo ekyo tukiriko era tusobola kivaako omutima gwe tujja gutwala mu maaso era njala kutegeeza bannaffe bonna abali eyo mu bibiina eby'enjawulo enzigi zaffe n'amadirisa n'obumooli biggule okuwuliriza. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwa ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 M905. Obuvunaanyizibwa bw'okusalawo obanga abantu abaleeteddwa okweyimirira omusibe basaanidde bubeera mu mikono gy'omulamuzi oyo awulira omusango ogwo nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Alina okugeraageranya obusobozi bwabwe, obuyinza bwe bakulinako, emyaka gyabwe n'emisango egy'okuvunaanibwa okulaba bwe banaasobola okukaka okukomawo mu kkooti omusango bagenda mu maaso. Era kkooti y'omu kigero kyayo okusinziira ku buli mulamuzi yayina okulaba oba abantu abo booleese basaana okuyimirira oba nedda. Era bw'aba agambye tebasaana osobola okuleeta abantu abalala n'abeera n'addamu n'abapima paka waalaba abo abasaana. Poliisi erangiridde nti waliwo abanene mu gavumenti essaawa yonna begenda okuggyako emmotoka kabangali ezibakulembera eziwulugumya obugombe mu kibuga okubasaggulira ekkubo.
Kino kivudde kwa bakaba parliament abatula kakiiko ka parliament akalondoola enkozesa y'ensimbi z'omuwoomusolo abemulugunyiza ku butitimbe bw'ensimbi poliisi bw'esaasaanyiza kabangali ezo eziwerekera abakungu ba gavumenti abatasaana na kuwerekerwa nga balumiriza nti kumpi buli ayina akakwate ku gavumenti awerekerwa akabangaliza poliisi. Bino ebijjidde nga kumpi buli mukungu wa gavumenti okuli ba minisita abakozi mu bitongole n'abantu ab'enjawulo omuli n'abantu babulijjo abalina akakwate ku gavumenti wamu ne babinojjo buli omu alina emmotoka ya poliisi emusaggulira ekkubo era bano bazibalabwako nga tebagoberera amateeka gafuga ebidduka. Mu nsisinkano eno ebadde ku paalamenti olwaleero wakati w'abakungu mu poliisi n'ababaka ba paalamenti batula ku kakiiko akalondoola enkozesa y'ensimbi z'omuwoomusolo okuli Sarah Opendi ne Richard Wanda batabukidde ekitongole kya poliisi olw'okuyitiriza okukozesa n'okudiibuuda kabangaliza poliisi okwerekeranga n'abantu abatasaana. As a committee, there is a lot of wastage of resources, deployment of resources in areas that actually do not require. There are people in this country who do not deserve any kind of, but they have them and they abuse them. Abakeera beemulugunyiza ku bugombe n'ebitaala ebitiisatiisa ebyeyongedde okuteekebwa ku mmotoka z'abalina akakwate ku gavumenti nga balumiriza nti bano eby'okugoberera amateeka g'ebidduka ku nguudo babivaako dda. Currently, we are revisiting and reviewing. We have brought it to the attention of government, and the Right Honourable Prime Minister has written to all entities. We want to withdraw all our vehicles from those entities, and we are proposing that in case somebody maybe would wish he buys his own vehicle, and then maybe we support. And then we are also writing a cabinet memo to guide us on who is entitled for security and how many is the person entitled. Mukwano kuladumira poliisi ebidduka AIGP Lawrence Nwabine agambye nti abakola kino bakikola mu bukyamu era essaawa yonna ebikwekweto bigenda kutandika. Poliisi egambye nti okumalawo ebikolwa nga bino yeetaaga okuweebwa obuvunaanyizibwa bw'enkomeredde okwekebejja ebidduka byonna ebiri ku luguudo kubanga kiyinza okumalawo ebizibu nga bino ebinokoddwayo ababaka. I would like you to get interested in how these sirens are imported in this country. Who imports them? Because even here, members of parliament, they also do have sirens and put on those beacons, and they should not be imported by anyone. We shall never improve road safety if we do not do vehicle inspection and house it in the police force. Abaka ba parliament ku kakiiko ako bategeezezza nti ebyogeddwa abakulu abo byetaaga okusooka okuteekebwa mu nkola eby'entambula mu ggwanga bigonjooke. Also vehicles with some bugombe. Private vehicles with sirens. The man just bumps everybody with the siren and pushes. So, right of way. Then a 1 inch comes with this siren and pushes everybody. Wabaddewo n'okwemulugunya ku nnyonyi ya poliisi gye yagula obumbi 29 mu mwaka 2019 ng'eno yaakabuuka kilomita 117 zokka bukyanga egulwa ensimbi ez'obuwanana kyokka ng'ensimbi zino zandikozeseddwa okugulira poliisi pikipiki n'emmotoka okwongera okusembeza obuweereza mu bantu ba bulijjo. Emivuyo gyefuza okulonda obukulembeze bwa NRM ku mutendera gwa disitulikiti olwaleero era gye bigweredde ng'okulonda okumu kuyimiriziddwa. Wano mu disitulikiti y'e Rubaga mu kibuga Kampala okuddamu okulonda olukiiko lw'abasuubuzi okwayiika omulundi ogwasooka ne leero okuyiisa olw'emivuyo egikubaddemu. Bano ekibiina ky'NRM kyabawa omukisa ogw'okulonda kuno nga balina okukuddiramu ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu luguudo kya Ddondo mu kibuga Kampala wabula olubadde okutuuka ne badda mu kukaayana n'okwerumaaluma gye bigweredde kwe kulwanagana. Tuli bakazi tujja bakuba ekibina kiri kyekimu yakatino kwatagana okitege abakadimenti bali babiri nze kyebadde nsaba kino kintu kimu olw'oludda olulala aleka ababe munda nona aleka ababe tubasunsule lwaki mutubalirira siyakasiita Bakira abamu ku basuubuzi balumiriza bannaabwe nti baaguliriddwa ne shinsi 55 era ne bagamba nti ekikolwa eky'okukkiriza ensimbi ezo kittattanye n'ekibiina. Babalisize 55 bebonoonera Museveni obululu
baddemu batusome batusome balete endagamuntu balete kaadi nga ffe bebatukoze bo lwaki bagala tebagala batusome nga tebabitusabye okuyingira bayingidde nina ne gwe mmanyi lwaki tebabitusabye nga bo tebabibasabye. Okulwanagana kuno okuwaliriza abakulu mu kibiina okuyingira mu nsonga eno era Jen alisemera ababiha kamishona mu kibiina ky'NRM akozesezza obuyinza bwe n'afulumya abamu ku babadde basinze okukola effujjo. Temuli supposed kulwanira wano namwe abakazi ebyo mubeera mukola mukuba mukola biki mukuumamu omuliro mukola nfulumiza abalwana oyo abadde akubye omukazi namufulumiza ne mukansolinga bwe tumala okufuna lisiti ffe tukola lisiti y'abasuubuzi. Embiranye ey'amaanyi ebadde wakati wa Nyaika Abdunasa Winyi ne Deo Kagwa era Deo Kagwa mu kwogera kwe ne bannamawulire agambye nti enkambi ya munne yeesinza okukola effujjo n'okuleetawo emivuyo. Ne mamu mayata bakulisi abatukubire majja kulisti ne mudya listi ya Chembenda ne mujimajinga ne Chembenda na tebate bikwata makulu buli chembe jja yokka yabanga bagisatify nga ne bagikolonako ne bwadya listi n'ojimajinga n'ojjako abantu baffe twale kikola makulu n'olw'ensonga mbagambe sibu enkanya abantu mwabasobera lulika nate wakibavuddeko tulina okuwa akalunga kali free and fair. Gyebigweredde ng'ekibiina kyongezaayo okulonda kuno okutuusa olunaku lw'ekyalo ekugenda okuddibwamu nate.